olunaku lwajjo nabadde eno nabadde Butambala era deputy president waffe omujja obumu ku bubaka bwe namutisse ogumu kuli mu mirimu emikulu gye namusabye okutandikirako kwe kusangulawo obulimba obwo. Tumanyi bulungi nnyo nti batwagala nnyo ewaffe. Muyinza okubaamu abakungu abamu abakozesebwa nakyemalira, naye tumanyi nti abantu ba Kabaka batwagala nnyo nga bwe tubaagala. Tukimanyi nti si kyama nti twagala nnyo Kabaka waffe, ate ne Kabaka waffe atwagala ate nnyo. So njagadde kukakasa mukadde wange nti ffe bali abaana bawulize era ffe bano era tulibeera bano olubeerera. Ekyo nga nkivuddeko boogedde ku nsonga nnyingi nnyo. Taata abadde wano era Ssekemba mukubi akaba ne mugaawo wanseetize taata yabampulota ojja kungwako bwe tonnaddayo ku ofiisi. N'abalala bangi enkana nyabo ate kimpadde essanyu nti gwe mmanyi okuviira ddala mu biseera byange biri ebyayala omwami wa Ssaabasajja Kabaka ababuulidde ate nga kituufu tulina ennyumba yaffe eyo wetwapangisanga ekanyanya bwegituukako kati saagala mugitegere nagitegeera kuba muyinza okunsekera ne muga niwe tukulaba ogazi wano nga wava wala so muswadde sijja gibalagirira naye kyakitiibwa nnyo kitegeeza nti omukungu wa Ssaabasajja Kabaka naye amanyi abantu gye bava kuba bw'aba yali apangisa ku nnyumba eyo mukadde wange nawe wava wala naye mu bigambo byo wekitiibwa oyogedde ku bantu abalabika ng'abantu bange abayuya Namulondo. Okusooka nzikiriza nkutereezeemu nti tewali muntu yenna yenna asobola kuyuya Namulondo. Ekyo tekisoboka, tekisoboka. Abakigezaako okuva mu myaka gy'enkaaga paka olunaku lwayo tewali asobola kuyuya Namulondo. Oba oliawo ekigambo ky'obadde ogezaako okukozesa abagezaako okuwalampa Namulondo. Nzikiriza nkutegeeze mukadde wange nti abo si bantu bange. Naye nga kyogeddeko si kipya. Nze Kyagulanyi Ssebagulanyi Ssentamu omubanda wa Kabaka. Ate Kabaka alina ababanda bangi nnyo n'abazze abato, naye nze omubanda wa Kabaka owakabi. Wane Buganda, ebweru wa Buganda n'okwetoola ensi yonna tekibuusibwabuusibwa engeri gye njagalamu obwakabaka bwange ne bannange betambula nabo. Naye era kituufu titulina bannaffe betwali twesiga ennyo era nga bwe batambulirako ekifaananyi kyange. Kaakati bwe babeera eyo ne basiiga ekifaananyi ekigezaako twawula n'obwakabaka bwaffe, omuntu yenna yenna bw'aba teyeekennenyeza kyangu nnyo okutwala ebigambo byabwe. Bafubye nnyo okutambuza enjogera eyo. Njagadde olunaku lwaleero nga bengezaako kikola emirundi mingi nyongere ngyesambadde nti ffe tetuli bavoozi ba Namulondo mu bigambo ne mu bikolwa. Twagala nnyo ennono yaffe. Toyinza kusanga nga tukoze amawano, toyinza tusanga nga tusobezza ennono yaffe mu bulamu ne mu kufa. Ne bwe tuba tufiiriddwa toyinza tusanga nga tukumya olumba olulala ate nga ennyinyi lwakiŋenda yeeyo. So twagala nnyo ennono yaffe ffe boolaba, twagala nnyo obwakabaka bwaffe enkana nyabo. Ate kimpadde essanyu nti gwe mmanyi okuviira ddala mu biseera byange biri ebyayala omwami wa Ssaabasajja Kabaka ababuulidde ate nga kituufu tulina ennyumba yaffe eyo wetwapangisanga ekanyanya bwegituukako kati saagala mugitegere nagitegeera kuba muyinza okunsekera ne muga niwe tukulaba ogazi wano nga wava wala so muswadde sijja gibalagirira. Naye kyakitiibwa nnyo kitegeeza nti omukungu wa Ssaabasajja Kabaka
naye amanyi abantu gye bava kuba bw'aba yali apangisa ku nnyumba eyo mukadde wange nawe wava wala naye mu bigambo byo w'ekitiibwa oyogedde ku bantu abalabika ng'abantu bange abayuya Namulondo. Okusooka nzikiriza nkutereezeemu ti tewali muntu yenna yenna asobola kuyuya Namulondo. Ekyo tekisoboka, tekisoboka. Bakigezaako okuva mu myaka gy'enkaaga paka olunaku lwayo, tewali asobola kuyuya Namulondo. Oba oliawo ekigambo kyobadde ogezaako okukozesa abagezaako okuwalampa Namulondo. Nzikiriza nkutegeeze mukadde wange ti abo si bantu bange. Naye nga kyogeddeko si kipya. Nze Kyagulanyi Ssebagulanyi Ssentamu, omubanda wa Kabaka. Ate Kabaka alina ababanda bangi nnyo n'abazze abato, naye nze omubanda wa Kabaka owakabi. Wane Buganda, ebweru wa Buganda n'okwetoola ensi yonna tekibuusibwabuusibwa engeri gye njagalamu obwakabaka bwange ne bannange betambula nabo. Naye era kituufu titulina bannaffe betwali twesiga ennyo era nga bwe batambulirako ekifaananyi kyange. Kaakati bwe babeera eyo ne basiiga ekifaananyi ekigezaako twawula n'obwakabaka bwaffe, omuntu yenna yenna bw'aba teyeekennenyeza kyangu nnyo okutwala ebigambo byabwe. Bafubye nnyo okutambuza enjogera eyo. Njagadde olunaku lwaleero nga bengezaako kikola emirundi mingi nyongere ngyesambadde nti ffe tetuli bavoozi ba Namulondo mu bigambo ne mu bikolwa. Twagala nnyo ennono yaffe. Toyinza kusanga nga tukoze amawano, toyinza tusanga nga tusobeza ennono yaffe mu bulamu ne mu kufa. Ne bwe tuba tufiiriddwa toyinza tusanga nga tukumye olumba olulala ate nga ennyinyi lwakiŋenda ye. So twagala nnyo ennono yaffe ffe boolaba, twagala nnyo obwakabaka bwaffe nga bwe mukyogeddeko nga leero ayogera kino ekyayogera kiri. Bwatuuka ekiseera nga Nakyemalira yamuyisawo ayogera ebigambo nga tebyatuuka bulungi asobole okuyisawo ensonga eyo, agamba nafuna akaseera nenzirayo nenekubisa selfie ne pulezidenti abantu baffe nembadde onguwalizaawo. Sina bifaananyi bingi na mwami ono Ssejjemba, ate nga twamalako akaseera kumpi ka wiiki namba nga tuli naye Amerika, nga tuli naye Canada, ne tunyumya emboozi nyingi. Nayinza okusanga nga y'omu ku bakulembeze abatalina bifaananyi nange. Ekyo nno nze kyogera kinene gye ndi, sikigambangako, njagadde omanye leero sikiteekenga for granted. So weebale nnyo, weebalire ddala. Ebigambo ebyo njagadde mbigambe bakadde bo kubanga betulina okusinga okwebaza. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Okubasinkana nsanyuse nnyo okubasinkana. Nabadde kyesunze bye nabadde nesunze okubasinkana. Mwebale tuzaalire kkula era kambategeeze bakadde bange bano tebawulira nti olunaku lwaleero ngeri ennaku nga zino mbeera n'emirimu mingi nnyo. Era olunaku lwaleero nyina ebbaluwa ezimpita ku meeza yange ezisukka 6. Honorable manya Chairman Ssejjemba ono bwe yampita ne mugamba nga nyina emirimu mingi, naye ne mugamba mu ngeri yonna nja kusala magezi tuukewo ewaka ewammwe. Si lwakuba sibadde na mirimu mingi naye mbadde n'ensonga, ate ne neesanga nga n'olwaleero era nakyo nkyetonda nti tuuse kikerezi nasubidde misa kubanga nabadde ne programu ey'okumakya. Ate ne leero nze kikerezi ate era ngenda kipayopayo, naye nga mbadde nyina okusala amagezi nentuuka wano. Mwatuzaalira omwana, sebo mpita okuyita omwana naye mwatuzaalira omwana. Mwebale nnyo, mwebale ddala, mwebale kumukuza n'empisa n'obukkakkamu naye ate n'obwesimbu. Ebintu ebyo bizibu bisanga nga biri wamu, obukkakkamu n'obwesimbu, kubanga omuntu omukkakkamu bamulinnyako nnyo. Ebiseera ebisinga bamusindikiriza nnyo n'okukola
byatayagala oba byateesimidde naye omuntu omukkakkamu naye ng'ali faamu ekyo kiba kya bugagga sebo tukikwebaliza bakadde bange muzikirize mbaloopere nti mutabani wamme ono atukoze bulungi tatuswazizza abakulembeze baffe bonna bonna mbasibalaba naye nga mbalengera mwenna mbeera mbatunuzaamu kamera bwe nti sebo totuswazizza ebbanga lino lyonna lyobadde omukulembeze wa disitulikiti eyo siwuliddeyo sikando yonna yakubba sente wa musolo siwuliddeyo okwekiriranya kwonna thank you ne bwe tulira basibo ne banyabo mwebale nnyo mwebale ddala abakadde baffe abalungi ennyo abatuzaalira gavana waffe omukungu wa Ssaabasajja Naima sebo katukyaza sebo caucus chairperson waffe Honorable Zaake ababaka baffe Honorable Kiyaga Honorable Namboze Honorable Kalwanga abameya baffe abalungi ne bakiika ntono nnyo abaddu ba Mungu bano balina ebirabo byo mu ddakiika ntono nnyo ng'olina ekirabo kya president nga kyayimiridde awo kireete mu maaso wano kyanguyeeko ddala nnyo. Nyina ensonga nnyingi n'obulumi naye njagala okulabika okubeera nga nkomandinga n'ensigo ey'okukomanda